abalabi n'abawuliza VG exclusive eddoboozi n'amaanyi mpitibwa Kasavu Fred nga nze mutabani w'omukyala omugenzi EVELYN Nakabira abadde mama wange era nga nze mwana we gwe yazaala. Amawulire nze tebagampadde buwi, nze nabaddewo nga somuka gw'Ogusemba namulabyeko nga somuka gw'Ogusemba era nga kyatandikidde mu ddwaliro. Kale kyekumidde ku mukutu VK exclusive mawulire ga nnaku bitalo nnyo nyini ddala muganda wange nga kitalo nnyo nyini ddala kitalo nnyo ddala ekyokutuviibwako omwagalwa waffe mama waffe muganda waffe mukwano gwaffe era nga tuli bennyamivu nnyo twafunye ekikangabwa ky'amaanyi amakya g'olwaleero we twakitegedde nti amazima ddala amatuufu nti omukyala yankuza nze ankuzizza yansomesa byonna bye mmanyi nti avudde bulamu bw'ensi eno era kyeyatukubye ddala wala era nga tusaba Mukama yonna gy'amututte yonna gy'amutadde amulamuze ekisa era nze muyinamu okukkiriza kw'amaanyi nti agenda ewasinga obulungi. Abasinga bw'oyogedde ku kyokuba nti omukyala yakusomesa akulaza ensi era akukuzizza tobalambululidde bulungi amannya go era omugenzi kati EVELYN Love oba EVELYN Lagu tuli ku VK exclusive. Abalabi n'abawuliza VG exclusive eddoboozi n'amaanyi mpitibwa Kasavu Fred nga nze mutabani w'omukyala omugenzi EVELYN Nakabira abadde mama wange era nga nze mwana we gwe yazaala. Amawulire gano gakusanze wakoze nze nkumanyi nga omuntu Eva abadde abeera ne maama wo era nga kumpi buli wabeera obeerawo mu bivulu gye tubadde tutambulira bwe tubadde tujjanga ewaka even ne mwali temunnaba kujja wano nga Eva obeera ne maama gakusanzeewa era obuzibu bwavuddewa zaabadde ssaawa nga mmeka? Amawulire nze tebagampadde buwi, nze nabaddewo nga somuka gw'Ogusemba namulabyeko nga somuka gw'Ogusemba era nga kyatandikidde mu ddwaliro. Twabadde mu ddwaliro ekiro dialysis tebyagenze bulungi, dialysis yagenze bulungi nnyo naye yafunyemu complications okussa ne general body weakness. So we twavudde mu ddwaliro omusawo yatugambye temudda waka kubanga pressure ye eri wansi nnyo ate nga obudde babadde bugenze nga tebali basawo, so natusindika ku emergency tufune first aid oyo nga tulinda abasawo. So twafunye first aid ntadeko oxygen nga tadde tulinda abasawo. Oxygen nga bamutaddeko n'abeera nga stabilizing n'abeera nga kakkana. Yabadde nga kakkana ne mubuuza mami owulira otya? N'angamba siwulira bubi just okussa kunsumbuwamu mpya ne weakness. Ng'ayogera bulungi. Yes, nga bamugube glucose nga bijjo bituukawo ebintu bwe biti afuna attacks bwezite bulijjo azifunanga yafuna ne attacks zisingako awo obubi. So engeri gye twakyandolinzeemu ne tugamba nti mami essaawa zigenze tolina kyakulya, tewali kyakulya kiro ssaawa ezo, tewali sente zituweddeko. Bagenda tutuma muwadde batusabe sente, tetuna sente. Gundi enjala yabadde emuluma, amaduuka maggale. Nga ziri mu ssaawa nga mmeka? Yadde ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Amaduuka maggale, buli omu waggale. So ne tumugamba nti wowulira ng'otereddemu ng'okkiriza nga tukutwala ewaka nga tukulongoosa nga tukufunira ekyokulya nga tukuleeta
tukomera mu ddwaliro enkya nga amaze okuwummulamu bulungi kuba tero kikola ate ebiseera ebisinga wawummulamu azuukuka ali fine. I remember last time bwe nali eri ezana era yatugamba nti kati actually gwe watujjukiza n'otujjukiza nti saawa za kuwummulamu n'awummulamuko. Yes. So gubadde muzeegwe. Yes, kibadde kimuyamba okuwummula, kyali kimuyambako kuba obviously sleeping ebisinga biconnectinga omusajja ne gutambula buli kimu ne kitereera naye wetumutuusiza wano ewaka tasobodde kuwummula era amaze omuliira amazzi nga munaaza nayimuka nabeera nga anywa obuugi nanga mpa eddagala mmire nemu obudagala n'amira nfunidde budioseti bona akadagala awo kuba predinsolin kabadde kamuyambako okussa sikamanyi bulungi linnya nemufunira n'akamira nako lutumazaawo twali tumuyimusa nagamba Fred siri bulungi nakwata nanyweza nnyo nagamba Fred siri bulungi nemugamba kati tukatambula tudde mu ddwaliro kati nadengenza okukyusa empale tumusitule tumuteeke mu mmotoka tumuzeeyo mu ddwaliro asanze muganda wange amukutte nga amutambuza agezako mutambuza muleeta mu mmotoka mpola mpola tumutambuza natandika okukankanya ddala bonna netuwoggana neyesikayo emirundi ng'esatu tazeemu corresponding initial asigadde tulowooza nti tafudde afeintinzeemu netugezako omuddusa ku nearby health center ate okuva mu nearby health center esobola obba ne oxygen eri mulago tuuse emulago kubamanya nga tuvuze very reckless tuvuze wano tuvugidde eddakiika 15 paka mulago mmotoka etali ambulance. Yes, mmotoka etali ambulance tuvugira just mu indicator nga ntutuka emulago abasawo ne bamukwatako ne bazuula nti ateko bagenze kale nze mbadde saagala kikkiriza paka we bakiŋŋambye basawo bennyini. Yes, era bakiŋŋambye kinkubye nnyo kuba nze abadde asukka mu kyamaama kuba nze nkuze naye akuze ansinga emyaka yes but tukuze wamu yeezimbye ndi naye na building career nga naye kuva kulimba lwasooka yagula ndi naye musical tubadde tubeeranga ffenna nga mpuliriza ennyimba ze nga muyambako kukiza ezimu newe tudde waka nga waba ayimba tubeera ffenna naffe nga tumukuba mu music waffe like wa generation yaffe nagamba naye mwe bavubuka mmwe. So it has been a very very good relationship with nze. She has been my best friend Besides being your mom. Yes, besides being my mom and kinkubye nnyo bwala simanyi kuba nze nviiriddwako omuntu omukwano gwange ddala kigambye abantu tyokusinziira emirundi gyonna gye nkusisinkanye ne mamiwo nga kizibu okugamba omuntu nti oyo omukyala yabadde akuzaala always nga mulabika nga omuntu n'omuntu in that way. Kituufu naye mukama laki abasazeewo era mukama njagala mwebaza nti mukama obbanga mama wange gyalwalidde kuva nali mu senior 4 I think I was in senior 4 omwaka gwe oba senior 3 third term around there 2020 yes atuwanga around 2019. Okay. Obulwadde ffe okubumanya tubumanya 2020 nga abazubairi family be bavaayo okutwabiza ekyama. Yes. Nenga yali mulwadde banga tubadde omwaka guzeeko tubadde tugenda myaka 5 nga mulwadde era nga tukicelebratinga nnyo buli wetubeera nga tugamba nti mukama asobodde omuwangaza era ebbanga lyonna yes nga mulamu ate nga si mulwadde ate nga mulwadde. So mbadde mwenyumirizaamu nnyo kubanga asobodde okuguma n'abeerawo mu bulumi kuba tabadde amazima amatuufu abadde tabeerawo mu kale abadde afunamu emirembe oluusi naye abadde abeerawo mu bulumi naye nga era nga ekimugumya wangale nti abeerewo okuba nga nze ku lw'omwana we n'abantu balabirira. Kiki ekyali kyalemesa operation gye mwagenda wazittake? Kiki ekyakoze nina storage nawaddeko ku bantu awo osobola okunyamba nonclarifyingirako kiki ekyali ettake? Ttake twagenda nga tugenda muwa kidney yange cause nze yali most compatible donor nze yali nga tumatchinga blood group
tumatchinga everything was matching buli kimu nga kye kimu. So we twatuuka mu operation nga typically omuntu otekawo omusaayi gwange n'ogugwe it's the same thing. Tosobola kwa yes. Yes. Nga kidney yange bejja muyamba nnyo, but the problem was that nti mweyo gundi abasawa abali gye twagenda ndoza bo batusingako okubeera mu advanced mu ngeri y'ebikozesebwa yadde nti naffe abasawo baffe abawano mu Uganda bageze nnyo ddala era balungi naye bali batusingako mu bikozesebwa ne access ku information ebintu ebimu babitegeera mangu okutusooka. So basobola okizuula nti waba akoze operation eno tasobola kuwangala myaka gisukka 2 singa akola operation. Okay. That means ajaba wastinze kidney y'omuntu ate nga netafunyeemu kinene ate of which nti waba beerawo ku dialysis era sobola n'owangala emyaka 11. So nga it is the best option than okumuwa kidney. Yes, than okumuwa kidney. Era nze obulamu butubaddemu nga simusuubira kufa anytime soon. Era nga manya kyali mu myaka nga 10 oba emyaka 16 nga manyi Mukama akyamusaasira akyagenda muwangaaza kuba abadde atandise n'okuregaininga nga cells ze rebuilding kubanga edda yafunanga amabwa ng'Ebola balimalawo mwezi mulamba ni kati nga n'amabwa gawona mangu ng'olaba nti omuntu ali mu kutereera ng'ahiringa nga naye energy gwa producing muffe nga it's very healing energy, it's very convincing energy, it's very nga kizaamu amaanyi naye kyewuunyisa nti ate Mukama ataddewo embeera bweti. Yes. Naye nga era okusalawo kwa Mukama kuba kweko kuba kutuufu kuba just era nga tukkiriza kyatuwadde era nga tusaba omwoyo gwa maama waffe akuteekere ddala ku ntikko akuteere ddala mbamalayika amuwe ekitangala eky'olubeerera era amuwe essanyu ery'olubeerera n'eddembe n'okwagala n'okweyagala kiwummula ekyemirembe ekitangala kimwakire n'ebyamusobako byonna amuyamba abimusonyiwe ate nawe ayongere okugumya nammwe abalese naddala nga ggwe abadde cross gyali ab'eŋŋanda zammwe bonna just ayongere kubawa strengthen mubeere bagumu. Kumi baganda bange bonna ababadde banyambako ne family ez'enjawulo ezibadde zituyambako n'abanamawulire kuba mubadde nammwe mutuyambako nnyo namwe kibakwewala okubanga emirimu era mugituusizaawo mwaba bagituusizaawo wano. Exclusive interview n'omuntu omu ne bambikira ne tugikomyawo nga sikkiriza nga mbagamba ebyo bibadde bibeerawo bulijjo like kiyinza okuba si kituufu kintwalidde akabanga okwo. Nange kinzibwalidde okukkiriza kubeera nange mbadde nga nfuna episodes ezo ez'okubikirwa n'ez'okugezesebwa olumuluusi ebintu ebimu byembadde nze bearing witness of mu ddwaliro ebituukawo ng'oluusi nzigwamu n'amaanyi negamba kyeka anaatera naye ebbanga eriyiseewo mbadde mugumu nnyo nga ndabira ddala agenda wona nga amaanyi gasitudde mangi naye nebaza Mukama nti amuwummuza asobodde okubako wantuusa ate nga amuwummuza nga teyeesaasira era nga talina kyeyeevuma era nga talina gwe yeevuma era amuwummuza nga mumativu era mu bantu be abantu be bamubeerereddewo nnyo n'emikwano gye ne mubaganda be. Ne show ye Bambi atasobodde giraba gye babadde bamutegekeddeko ku papaazi awo. Jjukira nti show erina okubaawo ku Muganzirwazza ebyabaawo mwabimanya show teyabaawo and this show abadde yagitegese n'ekigendererwa ekyokusanyukira wamu n'abawagizi be mpozi n'ekirala kyenyinza okuba nga nze simanyi ku ekyo. Okusingira abadde ategese show eno nze engeri gyesitamalayo nnyo byakusoma mbadde nga kale nga mulaga nti ndi mweraliikirivu ku lw'obulamu bwange
ngamba nizo bulamu bwange bunaaba nti bunaba butya era ng'oluusi okimugamba ng'omugamba nti mami kati bwonvaako wano essaawa yonna okitegeera ngamba teweeraliikirira Katonda yakumpa yajja okubeezaawo era kyekikyangumya paka nakati nti yampa ekigambo kye nti Katonda yampa yamusobozesa okunzaala nga tewali amukase nambeezaawo asobola okusobola okumpangaza n'emyaka gye naddako okubeerawo yalina enteekateeka y'obulamu yes sir. Is there any plan like ng'egyogambye mami gyakuyigirizaamu emirimu gyakukuzizaamu waliwo engeri enteekateeka ey'enjawulo gye yakuteekerateekeddeko just mu mbeera y'obulamu gye biyinza okutambulamu mu sekita y'okusomesa ensi bw'erina okutambula? Kitegeera bulungi nnyo nkuntegekera obulamu ekitegeera otegeeza nti mu kukola mu kuaninga all the time obadde ng'omubeerako kumulabirira mbeera gye mbadde nakkiriza neŋŋamba nti kansooka embeera Mukama wantadde kino kisooke kiggwe Mukama ajja kunnyimusa nzize ewaddako naye ebbanga eriise emabega gyabadde astabilizinzeemu nga ndaba nti ate ngenda ate ne mmukolera kiba kirungi nnyo. So I've been looking into nga ngezaako okufuluma eggwanga mu ngeri ezimu oba endala naye ebisingira nga obimanyi abamu baba bafere natwala ssente zo na yes. Then I've also been looking into nga omanyi okugezaako I'm trying music nga ngezaako owandiika but obviously with music olina obbanga if you're not really talented like those people you have knowledge you have studied something about music or you have something or you have listened to a lot of music music so ngeri gye mbadde mpangana naye I've listened to a lot of music kuba abadde muntu ali versatile ng'awuliriza ebintu abantu b'enjawulo ng'awuliriza Paulo Kafeero awuliriza Eri Wamala awuliriza Mathias Walkaga nga versatile awuliriza bandi solo so I've been exposed to all the different kinds of music nga kuba mama wange originally yangamba nti she was a hip hop artist. So conversation gye nafunako naye ako teyakaŋŋamba bana originally nga kyakuba raga nga kuba hip hop so yes I've been nabadde na proposing that project nga tuba twaga releasing era hip hop oba trap beats oba afro beats oba afro fusion something like that nga njagala kuba abantu n'ennyimba zabadde akuba nga za band nga style nga abantu bamutegereredde yes naye but twali twagala to growing something kuba abadde ayagala nnyo okukola ekintu nga kigenda muwa ssente nga kigatta n'audience yes kati nga tutunuulira okuyingira nnyo into those kind of genres yabadde she was very well connected so nga badde agenda be promoting so that tufuna viewing different social media sites YouTube and all that and streaming apps ez'enjawulo so kinnumya nnyo okuba nga agenze nga tetukituukiriza ekyo naye nga ndoza jasanyuka we nabanga si kisudde wansi n'ogenda nakyo mu maaso and we are here to support you whenever you need our support. You just let us know nti kaakati waliwo kino okwongera obeebaza Bambi bannamawulire waliwo omwami wuli Lawrence kuva dda nga akola stories waliwo n'omulala Lawrence waliwo Ibrake Mukasa aba Spark TV waliwo Betty BBS waliwo Becky owa Spark n'oyo Betty BBS ne Sophie Love abannamawulire bangi waliwo ne Ibra omulala era Kakanzu nammwe aba YouTube Bambi mwebale then ne ba artists ab'enjawulo bonna munambeebaza ne different media platforms. Sad moment Bambi ne Spice abadde agenda ba surprising at this very Wednesday kyokka Bambi tekisobodde kutuukirira nga yagenda osooka okugula table eya show kati bingi abadde ne ambitions nyingi abadde alina big visions she had very big era Mukama nansobozesa I will try to put my hand on them
abadde ne big visions especially for this ono we twasenga abadde n'ekifaananyi kinene ku kitundu kino kye twagendako n'ekifo kye tulimu nga alowooleza wala nga mugezi nnyo naye nga Mukama watu wasazeewo katusabe naffe ayongere otugumya n'okutuyamba okuyitamu eno embeera. Okay, nga tumaliza on the other side of movie industry yo obadde olinayo gwe akakwate eno mu Bazubaili? Yes. The Baili family from the beginning. I've been interacting with my mom with all our partners and all our associates and all our friends. In most cases, she introduces me, and we have abantu. Those are the like solutions wetaaga olwaleero mu bibuuzo ebimu. Yes. So nga mbulirayo, so Zubaili family is a family to us. Dala kuba we are pioneers in the family. I also tried acting once, but it byagenda bulungi. So no manyawo ogwa. Yes. Okay bro. Mukama ayongera okubeera nga akugumya, Mukama ayongera okuba nga agumya ne family, n'ekitangala kyongera okuba nga kyakira mirembe mami waffe gy'alaze, and of course Mukama tujja kwongera okukuba amavivi gaffe ku ttaka. Musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako kozi buli muntu asobya, naye Mukama yalina obuyinza obwenkomeredde obuyinza okuba nga butusonyiwa ebibi byaffe, okusaako n'okubeera nga atangaliza nammwe balese emabega, amakubo gammwe ag'oku nsi gabeere matangavu, buli kye mukwatako n'engalo zammwe Mukama akiwa omukisa, n'ebirooto bya mami osobole ggwe ng'omwana okubaako wobituusa. Kitalo nnyo, tunyolerwa wamu nammwe ffe nga Viki Exclusive ne bafanzi baffe bonna already batandisedde okuba nga batusaasira, bakusaasira. Kitalo nnyo nyini ddala. Kale ebisingako nja kuba nyongera okubibategeeza mpola mpola, nkyatambula nammwe paka ku ssaawa esembayo, naye nga kitalo nnyo nyini ddala, paka nakati omutima gwange gukyabuusabuusa ne buli wendaba abantu abakuŋŋaanye ngenda nzikiriza. Kale neyanziza nnyo neyanziga akakadde muganda wange. Ayisa Mukama akuwa omukisa, balabi ba Viki Exclusive naye Mukama bawa omukisa, mwebale nnyo okubeerako era mbasaba mubeere bulungi.